abatuzi b'emulwala n'ekiyaki ku nsalo ya Uganda ne Rwanda basobeddwa abebekwerinda Rwanda okubaka n'okukima y'amazzi aza kugeza hari baba baramwikiriza katuli baba baramwikiriza abatuzi bagamba kati embere essuubi omulamuzi ng'ensonga zeetaaga zikolebwa ku mwangu gw'amazzi tegayinza kubaganisa kuyingirayo. Abatuzi bagamba nti gavumenti yandikomye okutunula obutunuzi nga baba bali mu bitundu ebyo banyigirizibwa. Natwe turi gusaba security ya Uganda niba badashoboye kubikora twe tubikora bagamba nti olwo abakusiza omukisa guno okwenyigira mu busobozi bw'amagendo araza kuiba bari kuzana n'ibicupuri mani hano mukati bikoze nabi n'okusaka badereva bajja kukumalira ebintu byabwe nga bebalinda gavumenti zimala okukanya ebyo nga bigenda maaso poliisi wadde abasuubuza amagezi okumya byamaguzi byabwe babitonde kuno. Emmere eno ekyasobola okuliibwa mu butale buno obuli wakati mu ggwanga oba n'obutale obutuliranye. Mu Rwanda namuli tuziddwa ku poliisi Nagulu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga anyidde nti mu kiseera kino tedde emmotoka ez'ebyamaguzi ezikirizibwa okuyingira i Rwanda wabula zo bbaasi zitwala abantu mu Rwanda zikirizibwa naye nga tezikomawo. Mulimu n'abaana abadde bava ku sayidi y'eri ne basala ne bajja ne basomera eno nabo babaganye. Mulimu abali mu yunivasitizi zaffe. Bwetyo poliisi sebina abasuubuzi okuyimiriza okugula ebintu okubitwala i Rwanda kuba tekimanyiddwa ddi Rwanda lwegenda okwekuba mu kifuba. Bandigize balindako okuddamu okusuubula ebintu ebyo ebisobola okwonooneka amangu ate nga bwe tulindirira okulaba ddi lwasobola ate okuyingira. Ku bize byogerwa nti Uganda yakwata abanyarwanda ne bagalira mu buduukulu bw'enjawulo era ng'agamba nti kino si kituufu. Nga poliisi tetuyinaayo munnansi yenna ow'e Rwanda ali mu mikono gyaffe nga poliisi. Mukuwayamu n'abaka ba Paalamenti baagala gavumenti y'e Rwanda esasula abasuubuzi ssente zonna ze bafiiriddwa olw'okusika omuguwa kuno. Tusaba kwe kulaba nti gavumenti ya Uganda n'ey'e Rwanda zisobola okutuula ku mmeeza ne zikkaanya. Njagala okukubira omulanga gavumenti y'e Rwanda nti yandivuddeyo mu bulambalamba n'etubuulira kiki ekiriwo kuba nga Uganda ffe tulaba nti tewali buzibu. Kyokka ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ekyakasita Evariste Kayonda akukulumya olamawanga gali mu kago ag'obuvanjuba bwa Afrika okumala kuba ne Uganda emirembe nga bakola bizinesi bangagaabwe kyokka mwe bajja kuno bo bayisibwa bulungi. Amawanga amalala gonna bagagezaako okuggulawo wano bizinesi go tiwaliwo agakuba ku mukono bazi owuninga 100%, naye bonna bannayuganda abagezezaako okugenda e Kenya oba Tanzania okuteekayo emirimu babasaba equity ya 30% ku bannansi naye ng'ate bali mu mukago gwa East Africa ekintu ekyennaku ennyo. Ategeeza nti Rwanda yandibadde etegeera nti basse emikono ku mukago gwalina okussaamu ekitiibwa. Rwanda esaanidde okusasulira Uganda kubanga buli ggwanga gano tubeera mu mukago ng'ogwa East Africa ne mubeera nga timulina ngeri ki gye mubonereza ggwanga lyeyisiza bubi. Mbeera tutuuseko ne mu paaka ya baasi zigenda e Rwanda okuli nti Jaguar ne Volcano tusanga mulimu baasi emu abavunaanyizibwa ku baasi ne baganya okubeerako ne kye boogera waliwo be tusanze nga bamaze okusasula tikiti zigenda e Rwanda naye balinze okuva ku saa 3 ez'okumakya era nga bategeeza nti badde basuubira okusimbula ku saa 11 ez'olweggulo. Kumbiri nga mtwalo tuse sawa nga 5 bansalira tikiti y'essaa 11 gye ngenda ogendera mu baasi. Anchuka chikazaziwo nga zamaye ate kaffe tuzitunyigiriza abamu adde bakolagana ne Rwanda. Bano basize okwebaka mito ejja baasi abamu ku basuubuzi bagamba nti bakyalinda okulaba embeera bw'enaabeera olwo balyoke baddemu okugenda. Byonna baabitutwalako badde bigenda bugenzi kati ebyaffe bye tusigazza bye badde batwala. Kosa nnyo okuba bye babadde batwala ffe ate si bye tutunda naye abali tubasabira ensonga zibwe zigonjo.